Abavuzi ba ttiimu y'eggwanga bana okuli ssentamu, Ssebuguzi, Stav ne Aaron Orland bakomyewo mu ggwanga okuva e South Africa gye bamaze sabiiti 2 nga basiisiddeeyo. Bano babadde bawakanya mu mpaka z'eggwanga lya South Africa ng'emu ku nteekateeka z'okulinnyisa omutindo gwabwe mu muzannyo gwa digi. Bali e South Africa, Stav Orland yakutte ekifo ekyokubiri mu ppiki eza MX2 ate muto we Aaron n'akwata ekifo eky'omwenda mu ppiki eza CC 125. Abavuzi abalala okuli Ssebuguzi ne ssentamu nabo baakutte ebifo ebyokumwanjo mu mpaka zino nga bwe bagamba nti omuyizi akumma n'akunyumiza bano batubuulidde olutabaalo lwabwe e South Africa bwe lwabadde. Performance yadde nnungi namalidde mu kyakutaano mu hiti eyasembyeyo nga navudde mu kya 12 paka mu kyokutaano yabadde performance nnungi napushinze bulungi era nga experience ngenda neeyongera okuguka nga n'okumanyira ebisa ebiri tugenda tukikolako nakyo mpola mpola. The first weekend I won. The second weekend I came third and second. So good trip to South Africa. I'm happy, everyone is happy. And yeah, can't wait for the next race. Banera bagamba nti balinze empaka za Easter Sunday bagabanyize ku bawagizi baabwe obukodyo bwe bakomyewo nabwo okuva eyo. Event ye Sunday mwena muje mbungi ekisokera ddala kubanga tuli fresh tuva South Africa, twayizeeyo obukodyo bungi nnyo era nga tuli ready obalaga. Next race in Busiika, should just expect me to have fun, do a show for the crowd, maybe some tricks, some whips. So yeah. Bannayuganda bakutunka n'abavuzi okuva e Kenya, Tanzania wamu ne Burundi wabula nga bano bakuddiŋŋana mu Desemba w'omwaka guno mu luvuga olwokubiri e Kenya nga pikipiki ziwedde ate wakuddawo abavuzi ba mmotoka nabo abatunka mu mpaka ez'okwemala eggayaŋŋano. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.